Okay, omulungi atulaba amaye ndobozi ze Ibrahim Kasonda jo siziro kubanga otulaba nkugamba nti oli kuwo lokoso extra no stress mu UG era nga tusinzira Kampala Uganda. Wano wondabira ndi ku kibangirizi kya City Square era nga embeera eriwo olunaku olwaleero nti abakyala ekibinja ky'abakyala ekibadde kikulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Sophie Gombya bavuddeyo ne balaga obutali bumativu eri omusumba Aloysius Bujingo bwe bakedde ku makya essaawa zibadde 3 ez'okumakya ne bagenda ku Battle Valley Theatre nga balaga obutali bumativu eri omusumba Bujingo olw'ebigambo byavaayo n'ayogera ku mukyala we Teddy Naluswa Bujingo nga agezaako okumunyigiriza oba okulaga nti yakulukutira oba yalina ekikulukuto okumala ebbanga lya myaka 10. Wabula poliisi evuddeyo n'erinnya eggere mu kwekalakasa kw'abakyala bano era nga Sophie Gombya ne Flavia Namulindwa babatwaliddewo ku CPS okusobola okuba nga babinkana n'aba poliisi okubabuuza akalala n'akataano ku nsonga z'okuteekateeka okwekalakasa. Bo abakyala abalala bayoleddwa era nabo ne bateba kukabangaliza poliisi ne baleetebwa era nabo ku CPS okusobola okuba nga bongera okunnyonnyola ku mbeera eno. Wabula nga poliisi ewadde ensonga ez'enjawulo lwaki erinnya eggere mu kwekalakasa muno okubadde okubeera nti bano tebaafuna lukusa era nga ye Flavia otwogedde naye mu bigambo byagamba baafuna olukusa ate ye Sophie Gombya agamba olukusa bawandiise ne basaba poliisi bawa olukusa. However poliisi yaluddewo okubaanukulwa ate nabo ng'abantu bawandiise very late. Tufunye abantu ab'enjawulo mu kamera ne boogera ku mbeera eno omubadde omwogezi wa poliisi Onyango, omubadde omwami amanyiddwa nga Matovu Joy Aloysius Jr. avuddeyo naye okwogera ku mbeera eno because abadde omu kubalabiddwa mu mbeera y'okwekalakasa kuno nga kwotadde ne munnamawulire amanyiddwa nga Flavia Namulindwa. Wabula nga abakyala ab'enjawulo bongera okukulumira omusumba Bujingo olw'ebigambo byavaayo n'ayogera nga bagamba nti abatyoboola era si bamativu n'okwetonda kwe. Bangi bavuddeyo ne bongerako ebigambo ebigamba nti bw'amala okwetonda ayongerako ebigambo ebirala ebiraga nti okwetonda kwe tekuli genuine oba si kutuufu oba si mulambulukufu wabula ayogera abalaata nga bo mu bigambo byabwe. Kankumuzeemu kati tufune embeera eno okuviira ddala ku Battle Valley Theatre okutuukira ddala ku Club Obligato then okutuuka wano ku CPS awabadde embeera yonna. Olw'ekitiibwa ky'abakyala ffe tusobodde okutambula ne tugenda mpaka ku paliamenti mwe tulaba DPC wa paliamenti yennyini n'atuwa ennamba y'essimu n'agamba twekungemu abantu 5 tusobole okugyayo eddoboozi ly'abakyala era Sophie Gombya wabagyali ffe tuvudde ku paliamenti ennamba y'essimu tugiyina bagamba bejjeyo abantu 5 bagenda ku paliamenti bagenda balayo Speaker Kadaga ennamba y'essimu ya DPC wa paliamenti omukyala bamuyita nze Zura Rajab nze Kanyana Anet nze nyina restaurant Bombo Town sigamba nti nno sikola tewali yatutadde munda. Omulungi atulaba tuline Flavia Namulindwa mukyala munnamawulire ate nga aspiring member of parliament Gomba East. Embeera eriwo mwateeseteese okwekalakasa okw'emirembe kugwereddewa kugweredde nga KMP atuyise omukulu Kafeero n'atunyonnyola ne tumuwa ensonga zaffe ne tumunyonnyola n'atunyonnyola bulungi n'atugamba n'atusuubiza
nti ensonga yafe bagenda gikwatako bulungi nnyo era omukulu ajja kuba ayitibwa anytime abeeko byannyonnyola. Yes, kyetwagala mukyo ensonga z'abakyala ez'ebikulukuto alekerawo zipurekyengako azireke. What else do you want from him? Nothing. Because someone dissent cause a public apology. Temuamatide na apology. Genuine. You remember so much. You very well remember last time he made the same apology. But after Nagamba, the following day, so his apologies are not genuine. Yes. Okay. Determining kucha apology is genuine, neri biased. Zonna zibera bo governor Flavia, I am sorry. Chisinzo jogede mugundichi. Bogamba you are sorry atino yongerezako ebigambo ebirala. Kibachanjawulo. Ensonda Nagamba nti abakazi abasirusiru not abasirusiru. Abobongo obunafu babuvumye tuweza kuwetonda ati nomwana ogatako ekivumo no ensonda nekusivuziraga nti mwatandise mwakoze muvu y'okwekalakasa naye nga temufunye ebbaluwa za poliisi ezibaganya okukola okwekalakasa twazifunye twali baddewo ku Bativale. So mwavunye ebbaluwa bakkiriza okwekalakasa? Yes. Lwaki poliisi ekirinnyeemu? Because omanyi obujagalo mu kibuga okuva ku Bativale ogenda ku Parliament emirimu giyimirira and all that neffe kyetwagadde eddoboozi yaffe kuwulirwa era liwuliddwa. Parliament mubadde mutwalayo ki? Ekiwandiiko kyetwali twabaze then ne Cotton bamudize pastor. So mwafunye Cotton buzito kyenkana ki mu mumuwe? Ye mungi. Yo Cotton aliwa because tanalabibwako. Yereka naawe tomulayo ku Bativale. Agenze wa Cotton? Jali kubati ashe police yake mutute. Okay. Yes. So what is the way forward? Church dako. Camp cha tugambye because I'm rushing right now. Atemba same meeting. So my team esigade mu lushiko ne camp chene jayo chetujogenda nacho. Okay. Yeah, that's all. Thank you so much. Ibra K Mukasa gemanya gange embera eriwo yeyo. Yeah. Late. Oh my God. Camp abadde atunyonyola how to go about this matter. Natusubiza bitu kigenda kukolebwako era mwe mujja wajja muyita. I mean akendezeemu ko katini. Yes. Yes. Era tu beso bazigende maso tugende boda. Ibrahim Kasagemanya ganga mulungi atulabe eno sinziro kubanga tulaba oli kuwa local external stress mu UG era nga tusinzidde wano ku CPS Kampala Central Police Station Headquarters CPS wano ku State Square wano ku High Court negatiddwako omwami amanyiddwa nga Matovu Joy Junior. Gurikwe kubanga twogera naye ku nsonga za peaceful demonstration against ebigambo by'omusumba Bujingo Aloysius eri mukyala we Teddy Naluswa Bujingo. Negatako nkulamusiza tata. Nange nkulamusiza sebo. Embeera eriwo tutuuse buli we tutuuka baba kugira okwekalakaasa buzibu ki? Nze sirowooza nti batukugira okwekalakaasa naye baagala okulungamya engeri abantu gye balina okulagamu obutali bumativu olw'ebigambo omuntu asuubira okuba nti muntu mukulu mu ggwanga mu society byayogedde ku bamaama bannakazadde b'eggwanga kuba buyogera ku mukyala yenna buli otyobola omukazi yenna oba otyobodde bamaama bonna mu nsi yonna. Yeah. Kakati wetuze wano ku CPS nga twagala okufuna kyetwandiyise okulungamizibwa basobola okutuwa amakubo mwe tulina okuyita okusobola okulaga obutali bumativu ku nsonga eno ey'okutyobola bamaama b'eggwanga. Thank you. Njagala tutunuulire ensonda ezimu zibadde ziraga nti mwateeseteese okwekalakasa kuno okw'emirembe naye nga temwafunye lukusa eri police. How true is it? Sagala bigenda mu nnyo olw'ensonga nti eno demonstration yateekateekeddwa omukyala Sophie Gombia. Nze ndiwo nga mulwanirizi wa ddembe singa mu test owa demonstration naye nga omulwanirizi w'eddembe agoberera omutesitesi kye yakoze. Thank you. Gwe ng'omulwanirizi w'eddembe eyayingidde kye baateeseteese wafunyeko omukisa okumanya nti baafunye olukusa lwa poliisi oba terwafunye? Saakigoberedde. Bwe mutuuse wano ku CPS eri mu ofiisi ya Kampala Metropolitan KMP babagambye ekyo era ki ekiddako? Badde tebannaba kuba kyamaanyi kye batugamba tubadde tukyalinda afande babadde bakyali mu meeting nga tugenda kusisinkana deputy KMP gwe tubadde tugenda kusisinkana naye bakyali mu meeting ne atwala ekifo kino mukulu Kafeero. Okay. Police mu luzungu bayinza okugamba efoilinze enteekateeka zammwe
That is in the first place mwatesetese okwekalakasa okw'emirembe nga muva ku Bat Valley Theatre nga mwolokera Parliament, poliisi nesattulula enteekateeka ya mweno. What is next? Nze ndowooza message etuuse era nsuubira abantu bakitegedde. Abantu si bamativu. Kati bw'onoogenda ku poliisi n'owa poliisi bw'anaakukwata ajja singa omubuuza omukwatidde ki. Wabula ng'ate mu bigambo by'omwogezi wa poliisi avuddeyo n'annyonnyola abantu nti omusumba Bugingo waakuyitibwa ku poliisi olunaku lw'enkya agezeeko okuba nga annyonnyola ku nsonga zino, bagezeeko nabo okutema oluwenda okulaba nga bateeka okukkakkanya ku mbeera eno egenda mu maaso. Era ng'abakyala balaga nti okwetonda kwa Bugingo si bamativu nako, kubanga buli lwamala okwetonda bo mu bigambo bye bagamba nti ayina kyayongererezaako. Kankuyise mu mbeera eno tovaawo. Kale leero twabadde n'olukiiko ng'olukiiko ono mukama waffe komanda wa Kampala Metropolitan Commissioner wa Police Moses Kafeero yakulidde tiimu okuva wa KMP, Madam Sophie Gombia ng'akulidde tiimu okuva ku balwanyise b'eddembe by'abakyala, naye ng'ensonga gye batuleetedde twagirabya nti eri mugumba, kubanga ensonga gye bawogerako ensonga ekwata ku bakyala, naye nga bagamba nti ebiseera ebisinga abakazi batulugunyizibwa, abakazi abamu naddala abali mu showbiz ebifaananyi byabwe bilikinga mu social media nga tewali poliisi oba gavumenti kyekola ku nsonga ezo. Ne bawogera ne ku nsonga gya mukyala Bugingo ne Pastor Bugingo ebadde wujjuzi, ndowooza mwena mwakiwulidde, naye ne tusinziraawo ne tusalawo anti tugenda kukolera wamu nabo tulabe anti ensonga zaabwe zivaayo bulungi mu ngeri ki. Oba baagala kwekalakaasa bajja tuwandikira tubakirize bagende bakole ki, bakalakase mu mirembe nga tebakoze ki, tebamenye amateeka. N'ekirala komanda wa KMP Mwami Kafeero n'agamba nti yamaze dda okukubira Pastor Bugingo simu ng'amugamba nti ajja kujja enkya wano boogere ku nsonga zino, balabe nti bagonjola ki ensonga zino, engeri gye bagiyinza okugigonjolamu. Byebyo gye tubadde mu meeting. Sophie Gombia ayinza okwongerako. Mwami Bugingo mumuyita nga suspect. Nedda tetumuyise nga suspect. Aze twogere nabo ngeri twogere ne bano tebali suspect, tewali mukwate, tetunaba kugulawo omusango. Kati mwami talina omusango gyakoze, talina omusango w'enjogerera kati. Abakyala gy'owulira nti bakwatiddwa wuuno Sophie Gombia lino wano nange tewali gwe bakute ne bano be babadde mu poliisi ya Wandegeya ne babaleeta wano. Tewali gwe bakute, bona bali wano wuuli. Ekisookera ddala nkakasa nti tubadde ku street tuvuddeyo kwekalakasa, but what we call that peaceful demonstration. Twawandise ku poliisi naye twawandise late ne batatuwa clearance. Ekyo kituufu, tetubadde na clearance. Ensonga zaffe zibadde zituleese kye tugambye commander Kampala Metropolitan Police, tumugambye nti Bugingo has just sparked off obuzibu bwaffe, but a lot has been happening nga police tefaayo kye tulowooza nga police esirise. Nembawo ensonga nti ebifaananyi bingi nnyo bize bilinkinga ndi wano nga alumirirwa abakyala ngangamba nti ensonga ezimu ebifaananyi ebirimi like ebifaananyi mwena mubadde mubiraba bijja tewali kigenda maaso, abaana ffe balaba ffenna kati nengamba nti ffe abalina abaana abakunnyonnyola tuyambiddwa tutya ensonga emu lwaki tuli ku street.
2 tulina abaana betusindika mu church everyone buli muntu mu ggwanga ayagala omwana waberenga musabi nga omwana amanyi Katonda naye omwana bwe musindika mu church ddala ebi happening nga byagenda okulabayo we condemn the police tabadde tatubulira ki kigenda mu maaso ne tugenda mu maaso nti UCC etukoze eki UCC tumanyi nti yesengejja ebigenda ku mpewo yesengejja byetufuna okuva mu media nabo bennyini batulaze nti tewali kigenze mu maaso ne tugamba omukulu nti maybe twandibadde tetujja ku street singa bafuna obutambi obwo ne bakolawo kye bakola ne balaga nti batufaako ffe ng'abakyala ensonga zonna ze baloopye ng'abakazi nti zize happeninga tewali kigenze mu maaso tulaga nti police tena kyetulaga nti kino kye kigenda mu maaso nzikiriziganya nammwe oba I don't know omukulu mwami Kafeero atugambye nti mbama we tata we yafa nga alina emyaka 3 yakuziba mwama ti obutambi naye yabulabye yawulidde bubi nnyo yawulidde ng'akwatiddwako but unfortunately tewali kye batulaze kigenda mu maaso ffe nga ffe kati olukiiko lwe tubaddemu this was a brief kye tubagambye kye tuyieldinze ku ssaawa ya leero batugambye nti kempi atugambye nti agenda kumitinga ne minisita wa Kampala they are going to involve abakwatibwako ku nsonga z'abakyala tube nga tutambulira wamu they are going to involve akakiiko bakayita ba religious council babeere nga basengejja bapastors abajja akiise mushrooming churches bwatu bwakiise nti babeere nga balaba emigendereya byabwe biki kye basinga okwetaaga n'ennyongera okubakakasa nti tebatusibye naye tuyieldinze mu kino tufunyemu positively nti tutudde nabo ne bawuliriza ensonga zaabwe nsaba Katonda baweeko kye bakola baleme kuddamu kusirika nga bwe kibadde emabega tujja kwemulugunya mpaka ate tunaakola ki we believe police gye tulina okulooperako batuwadde amagezi nti bwe tuba twagala okwekalakasa tebagana kwekalakasa naye maybe twateekayo leeta okusaba kwaffe cause twasaba ku Friday I wrote to Naguru balwa bayitwa Naguru bwe tuzzeeyo batugambe tulina okuba ne clearance batugambe twagiteekayo leeta mbadde njogera ki ekirala nga ngenda ku ekyo tutegeezeddwako nti maybe ne mukulu Besigye abadde atwegattako ne bamustoppingira gye bamustoppingidde asan to be corrected naye nti adde agenda kutwegattako ensonga lwaki batuganya okutambula okuproceedinga ekya Pastor Bugingo nziramu mu kamera zammwe mwenna sirina buzibu ku Pastor Bugingo whatever is transpiring mu maka gaabwe byabwe our concern is what are we showing to our children what are we going to tell our children what is going to happen when the dignity of womanhood is put down that is our cry kyetugambye Pastor nti ebingi ebitambula like Pastor Bugingo ajja kuba bwe yabadde yeetonda it was sarcastic nagamba nti mpulira abamu mundopa wa speaker mpulira abamu mukola biki ab'omutwe ebinafu that is inciting bwe manga natondebwa nga ni mukazi mama we mukazi ne bw'abanga yasobola okumuzaala obwongo bwe tebwali bunafu tetulina bwongo bunafu era tusaba ssebo we need he should apologize to the women okukakanya kino kyonna kuba ffe tuvuddeyo yes naye eriyo abalala oluusi abanaagadde okutwegattako kive in public ajje kindly show us you're taking action on our cry. Madam Sophie, Bugingo ya apologizing it is almost the third time. Mumu owing apology meka okubeera satisfied. We need sincere. Tubeera organized, yeah? Tubuzanga ba mawulire. Mubuzanga ba mawulire, but she's also a woman. It's fine that tudde mwati kamera zitunudde gwena izijja muddamu. Okay. Yeah. Nja kugamba bwenti. Sagala Pastor yetonde. Bwetonzi kikomaawo. Yeah? Njagala alowooze ku baana baffe, alowooze ku kitiibwa ky'omukyala kyatadde wansi, alowooze ku kiki ekigenda okuhappeninga, alowooze kiki ekiguddewo ng'avumya omukazi nti abakyala tulowooza ti what are we going to do? Tusobola creating fracas mu ggwanga ne batublaminga ngaffe. Ebyo byonna byonna njagala biteeke into consideration when he's apologizing. I want him to apologize and cease. Kyekyo kyokka kye mwagaza. Ndowooza byebyo tube bulungi kyemusaana ekyo. Oyogedde ku nsonga nti bano baakubasaba olukusanga baakutegeka okwekalakasa kwonna. Okwekalakasa okusoose tebabadde n'olukusa ku poliisi? Tebabadde n'olukusa. Singa babadde n'olukusa singa twabakkiriza okukola ki okugenda mu maaso ne kye baakola. N'abali wano bazze ne tutula mu meeting
oba olabye nti waliwo bifaananyi oba olina ebifaananyi kituufu naye tewali yali mu kaduukulu kaffe bonna bazze wano ne tutula wamu mu meeting ne tugonjola ensonga ngeri enkya mwami Bujingo naye ajja kujja tagenda kujja nga suspect agenda kujja ng'omuntu twogere naye. Okay, Ibrahim Mukasa gemanya gange nkwebaza yina abadde agoberera emboozi eno nga bwenji kunnyonnyodde era ng'embeera yonna bw'ogirabye ey'okuba nti abakyala babadde bateeseteese okwekalakasa okw'emirembe wabula poliisi n'ekulinnyamu eggere. Njala kubanga mpunzikira wano naye nga njala kwebaza mwenna abadde batugoberera n'abalaba emboozi eno nti tujja kwongera okubaleetera amawulire agali latest okuva mu njuyi ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. Ibrahim Mukasa gemanya gange nkoze ne Idris Lukwago, Clement Chiza nga kwotadde Daniel Mugoya ne Tony Senabulya. Mubeere bulungi mweraba.